Nate nkuba eyanise mu bitundu by'eggwanga ebisinga otya nno munnaffe eno embeera y'obudde okuva mu Unima nze Annette Nakimbugwe nga weziweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero ng'ebitundu ebimu omuli Tororo ne Masindi nga byebifunyeyo enkuba omwabadde n'okubwatuka okw'eggulu. Ekifaananyi eky'embeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omugongo gw'obuzito bw'empewo gusimbye ku lukalwe ku Ssemazinga Africa ng'ate gusindika empewo ez'omukalwe okudda mu bitundu byaffe so ng'ate ne kinuunampewo ku Sseguyanja India naye asika empewo empeweevu ezandibadde zituleetera enkuba mu bitundu byaffe ng'era kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okuba nti gusenvudde okweyongererayo ddala mu bugwanjuba obwa Ssemazinga Africa. Ku makya tusuubira enkuba okutonnya ku nnyanja Nalubaale, Soroti awamu n'erira ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira nti omukuubo gw'enkuba gujja kuba ate gusenvudde okweyongera mu bitundu byaffe era nga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu by'eggwanga ebimu nga n'ebimu mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu ly'empewo eryawaggulu tulisuubira okubeera wakati wa centigrades 28 n'asatu so ng'ate yo e Kabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 24. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka ensalo yattu Uganda nga Nairobi wasuubirwayo enkuba ne temperature okutuuka ku centigrades 25 so ng'ate yo Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 42. Moscow, London ne Paris wasuubirwayo enkuba ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 13 mu London. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate enkya akadde keekamu weeraba.